ebiseera ebisinga waliwo omuntu atannafuna nga Katonda akyakubiseeko kasubi ogira okyali mulamu. Olumu n'obutabeera na ssente kiyamba. Kiyamba kiti ataawo. Ate waliwo abafa nga kibase ssente ze babadde banoonya. Oli n'agula Subaru n'atuuka wano ku kkubo n'agivuganga gwe bagoba. Arra pa n'afa n'azikira. Naye ng'ate singa ali asigadde ku taxi gw'atambulidde mu taxi gw'okontrolling emisinde gy'avuga olina kulinda ky'anaakola. Bwe kiri. Kati bw'omala ofuna eyiyo era teriyo muze teriyo muntu mwava ayina muze gw'osobola kulaba. Abagagga baba n'emize abavu tebaba na mize. Sente zibikka bingi obwavu bulina bwe bikweka. Nga kasunguyira ebiseera ebisinga okugondagonda okwekwata obulungi mu bantu bitera kubeera eno mubaavu. Bw'amala okukwatamu n'olaba empisa ze nkutidde. Era omuntu wagenda n'akugamba nze waliwo omwami yali annyumiza emboozi awo ne mugamba nti atannafuna opportunity bba ayinza okwerowooza ng'omuntu omutuukirivu. Bwe bamala oggimuwa w'olabira kyali. Bantu bangi nnyo abagenze mu buweereza wano ng'engalo zibadde nnyonjo nnyo. Bw'amala otuuka mu kingi omuntu abeera ku kyeyo ne bamugamba bizinensi y'obutebe simanyi obw'emikolo simanyi tenti ekola. Oli ne bamugamba nti emidaala gya capati wano kumpi ne Makerere University n'oteekawo emidaala nga 20 kikola ng'ali ku kyeyo. Oli ne bamugamba nti mataka ge gakola omulala ne bamu okitegeera. So birowoozo bingi kati njagala tuyambe abantu abatulaba. Omuntu yenna ali mu diaspora bizinensi ki ze yanditaddemu ssente zino eza wano n'azirekera abaawano kuba twawukana enfuna. Tuteme mpola mpola. Kibuuzo n'ekyo kirungi ate kizitomu. Kakati bannabulaaya abalungi abawagizi ba Sakozi abagoberera omukulu wa Mwami Farouk njagala kubagamba ekintu kimu. Mugenderere nnyo source gye mujja amagezi ge mwagala okussaamu ssente. Source kintu kikulu nnyo ng'onaakola business wano e Kampala. Bantu batono nnyo abafunye mu bye bakola nga babawadde amagezi tebabifunamu. Ekyokulabirako tuwe omuntu alina capital we miliyoni 3 tosobola kumpa magezi ga bukadde 10 sigatwala. Tosobola kugaba kyotalina. Naye yagamba idea zikola. Naye ye nga tabikolangako. Engeri yokka gy'osobola okumanya muntu oli mugezi kwata boda linnya taxi vuga emmotoka linnya w'ennyonyi funa ekidduka kyonna ekinakwanguyira vuga w'eggaali genda ku akaunti yo kebera sente ziri ku akaunti yo kwe kutegeerako. Akulisireka ate tugira okakasa kyekyo sente zolina ku akaunti yo kwe kutegeerakwo we kukoma. Ndi mugezi nga tolina sente oba totegeera. Yoli agamba nze akola business proposals era nga muzibu nnyo. Business proposals bw'oba uzikola ng'oli muzibu olina ozijjamu ssente. Buli kintu kyonna kyokola obulungi oteekwa okukonvatinga skill eyo n'ogifunamu. Bw'oba tokifunyeemu obeera toli mugezi oba olimba. Tuve mu ggula perception nti tuyinza okulowooleza omuntu nti omanyi okuwaana obugezi kisinzira w'oyogeredde. Ekyo nakyo kikulu. So engeri yokka omuntu gy'osobola okumanyamu nti byenkola birina amakulu genda okebere ssente oba seekyo tunuulira ebintu byebikalu oba ebibisi anti twabyawulamu. Tulina ebintu ebikalu n'ebibisi. Ebikalu bye biriwa? Ebikalu byebyo by'oteekamu ssente ne zivaayo nga bw'ozaagala. Nga ennyumba z'abapangisa z'ozimbye mu upscale neighborhoods si kumala gazimba. Ebibisi byebyo by'oteekamu ssente ng'akuwadde amagezi g'ebyo naye talina kye yali akoze awulidde hiyase n'agamba emidaala gya capati gikola. Era nyigira nnyo abantu abali e Bulaaya waliwo eyambuza ssente zaffe nga zikuluma gw'ozikola ne muga tezinnuma lwakuba nti nze nzikola naye ekinnuma okimanyi. Economy
Wano eggwanga Uganda liri bulungi nnyo lw'abantu bali Bulaaya. Bwe kiri. Nkiddemu. Kiddemu. Eggwanga Uganda ekonomi yali eri mu kukola bulungi lw'abantu bano abali e Bulaaya. Sente za diaspora. Never underestimate abantu abakolera e Bulaaya. Never. Olwaleero ekonomi nga Nigeria eyimiriddewo olw'essente eziva emitala w'amayanja ne zikomawo ewaka. Nkubalire. Bala. Tuyinawo Burna Boy kati ye muyimbi asinga ebbeeyi. Tuyinawo oko Davido, tuyinawo Baluga, omu abakutte Uganda, omulala ng'agenze Australia, omulala ng'ali mu North America, omulala ng'ali wano. Buli muntu adda ne miliyoni ya $. Bwe zijja ewaka kyekyo ky'owulira kye tuyita balance of trade oba balance of payments. Sente eziva emitala w'amayanja bwe tugattako ezikoleddwa waka, economy n'egenda mu ki? Ne boominga. Abantu abadiscourage nga n'aboogera obubi ku bantu abali e Bulaaya be bantu wano ewaka bali frustrated. Ewaka waganye ate awala n'abali e Bulaaya. Bayitirivu abo. Bayitirivu. Ab'ensi ebanyize nnyo. Baliwa? Abantu abali frustrated locally. Ewaka. Locally frustrated. Kati obusungu babujjano ne babuzza ku bali. Bali tebalina mutawaana bakoze sente zaabwe. Tuyina kwekwata bulungi nnyo ne tulaba bwe baba zitadde wano zigenda mu bintu kye bisobola okugasa ffe abasigadde wano. Weewali ekinyusaawo. Kati kiri ekibuuzo kye wabuuzizza eky'abannabulaaya abali eri naye nga baagala kukola wano ebintu. Ensobi esooka mu minding about the source ebawa amagezi. Kakati nze sakozi omuntu ali e Bulaaya nenoonya miliyoni zange 10 nkubira nti owa boda mbuulira e Uganda ebintu ebitambula olw'okuba yasiba yeetala muno. Oyogedde ensonga. Mbu babeera ne network abo ababoda bamanya abagagga bamanya amataka bamanya emidala gya chapati egikola. Nze natambuzaako obulimba stage za boda nga 3. Okigambo wa boda ogu n'abateekamu n'agenda ku ndala n'abongeramu. Obulimba osobola obusaasanya kyova olaba nti agenda n'akukakasa ekizimbe ky'omuntu nga bwe kiri ekyagundi naye nga gwe yali aweese mu mugongo eyamugamba nga talina bujulizi. Talina bukakafu bwonna. So we have to mind about the source. Waje tujja information eyo. Nga tonnasindika sente. Wuliriza gwali mu diaspora. Omuntu gw'oli mu kujjako amagezi. Sikukkiriza kumpa magezi nga nkusinga ottege. Sikukkiriza kumpa magezi nga nkusinga essente. Sikikkiriza. Okwo kuba kwegulumiza. Oba weegulumiza. Nedda. Kati abantu bo bano abalungi abakuwagira. Nze sinoonya buganzi ebintu mbyogeranga bwe biri. Babuulire ebituufu. Ayagala obuganzi nti siri muzanyi wa comedy. Nti nyina kubuli abantu bwe bataseka mbasikoze. Mbagamba kye bataagala okuwulira naye nga ge mazima. Omuntu gwensinga sente lwaki tosobola kumpa magezi? Lwaki message gy'oyagala okumpa togikozesa n'ogeewa naawe n'ozifuna? Kyekiganye. Omuganga teyeeganga. Gwe bw'oba manyi nti bwe nnaalanga kinkolera naawe ranga. Naye talanga naye atagamba. Era wewe wali ensobi. Afunye bwe weebuuza ku gw'osinga olina oggwa eryo tteeka. Ate nkugambye. Afunye. Sente n'ozifuna. N'otandika okwebuuzabuuza. Kwatalina. Ogenda kukola ki? Ogenda ggwa. Otya. Buli muntu ensi agirabira mu nsawo ye. Ng'obadde okimanyi nti ensi yo ogirabira mu ofiisi yo. Bwe kiri. Bwe kiri. Asuze enjala kyangu nnyo oyimirira kadaala naga Uganda teri ssente naye nga waliwo eyalidde n'ogaba n'agaba. Ngamba mazima. Bwe kiri. Gw'asuze enjala kyangu nnyo okulowooza nti ekonomi ekola bubi. Ekyo kyangu. Gwolowooza abantu bonna mu COVID baayavuwala. Nedda. Bani baali bagula ebintu mwadiweyo zikaza. Bantu. Bantu. Esente ze baali babiringa mu private hospitals milioni 3-4 zaali ziraga mbaani? Mu bantu. Kati kakkana. Frustration ensi nyina omwami gwe naga nti lekeraawo. Lekeraawo okulabira ensi mu ofiisi yo. Lekeraawo okulabira ensi mu ofiisi yo. Kituufu. Tebasasudde mbu ekonomi eri bubi. Mwe tebabasasudde naye bali babawadde ne bonasi baafunye. Sente zibuze. Sente zibuze enkola ye era embi. Abagagga tebawola enkwata ye ey'abagagga yembi. Mwene ekonomi tokyasobola kukwata mitwalo 5 n'ozibya nazo nsaasaanyayo yeriko ekizibu.
mbu sente zimpita mu ngalo sente zidduka sente za Uganda zanaabuuka sente teziyinza butakuyita mu ngalo lwa nsonga byowa abalala binafu nnyo okusinga by'obajjamu sente bwezi kye bayita expenditure kye kino buli muntu alina okusaasaanya buli muntu mu nsi alina okulwana nnyo okulaba nga by'ossaamu essente binafu by'ossaamu ssente nga binafuko ku by'oggyamu essente by'ossaamu ssente birina okuba nga binafuko nga biwewufu okusinga by'oggyamu essente ontegedde bulungi sikutegedde bulungi okusaasaanya kwoteeka ku byetaago byo kuteekwa okuba nga bw'okugeraageranya ne ssente z'okola okujja mu bantu abalala ssente z'okola okujja mu bantu abalala zenzitoko okusinga by'osaasaanyizaako essente ssente zentadde ku kabbiya ngenza okugula kabbiya zibe ntonotono otegeeza kusinga eno z'ojja mu bali kati ffe tukola bwe tuti wobeerera nga tolina ssente ebyetaago byo biba bikusinga obuzito afuna emiliyoni pulira kakati nakano kankayiseewo azimba ennyumba z'abapangisa bw'oba ozimba ennyumba amaaso olina gamalira nnyo amaaso n'amagezi olina gamalira nnyo ku kampani ezisasula so si ku bapangisa singa ndaba kampani ng'eri mu kuzimba wali ennyumba z'abakozi ntunuulira buzito bwa kampani so si tunuulira ssente ze bagenda basasula oba onfuna nkufuna kasitoma awo taba mupangisa aba kampani kubanga lwanaako era nga talina zisasula nabano abapangisa wano tebajja bbeerawo balina okukola ki tebasobolawo so okukuzaayo ku kiri tuinvestinga ewaka wano nga tutegedde bulungi nnyo bantu ki muntu ki soosi ki gye nnyina kujjako amagezi gyenjija amagezi njagala oteebereze ennyonyi yaffe erina bapayiroti aba babiri kale oba bali mu abo tutandise okufuna turbulence gw'otudde sakozi eno mu mitto osazeeko olaba kapiteni ajja kukubuuza kiki kyasobola okukola ennyonyi eyo etereere omuddamu ki oba tolina pulaani oba tolina pulaani nga payiroti yakubuuza agamba ebintu bitabuseemu naye tukoze tutya payiroti yabuuza kakati kikifaanana nwawe alina akawumbi ono mu diaspora okubidde omwana wa Chapati agambye n'okuga sooka olindeko engano yange male kugwako mami ngenda kuddira n'omugaa nti nkwetaaga kiki mami obadde ogamba ki anti twafunyewo miliyoni 7 tuziteeke muki mami nkubirako kusawa nyanga nyinyuse kuba kati nkyalinawo paketi 2 ezirina okuggwawo bw'amala Chapati ze amawule gagenda okuwa gakwatagana na Chapati tasukkawo okutegeera kwe kwa bwetolovu bwa Chapati talina wadda sigezaako kunafuya abantu mbuulira abantu kintu kituufu omuntu ali ebulaaya ng'oyagala kuinvestinga waka noonya abantu abakufaananya essente bakubulye gye basseezaabwe ye watuufu gy'olina okuseezizo